you fool soldiers, let me say it. Mwe mulekera okulowooza mbu ffenna government yetuwa ssente. Some of us have worked. Mwezo ssente ze muliko nga abaana bakuba amasasi, abaana babasibye, abaana baluzinze family, nga mukwata bidocumentary byammwe ebyo ne muzikomparinga n'omuntu asasula omusolo ogwa sukali, ng'obulamu bw'omuntu bwagenda yaluzinga family ye. Tebayinza kusiba myaka 4 n'osangawo omukazi mukulu Edwin Katamba abasinga obungi gwe tumanyi nga MC Katsi talina bigambo biwoomu yadde. In fact akozesesa ekigambo ki instead of foot soldiers atuyise ki ba full soldiers. Yoyo awanda muliro eyatutegezeza nti ayina ekyama kyakuumidde emyaka 10 naye nga abaana bagamba kimu nti ffe tetufuddeeyo. Oba otuvuma oba okola ki oba oyogera byenkana ki, ffe twagala ekyama ekyo kiveeyo. Balekerawo kubanga batusiba oba nga batu abductinga nga batubuuza ekyama kya pulezidenti waffe kiki ekiddako, muzaako ki, nti ate already gwe ng'okimanyi okikuumidde ebbanga nti vaayo okyogere. Abaana bakambwe nno era nga bakyali bakambwe era nga bakyeyongera, not until ng'avuddeyo n'atubuulira ekyama ekyo. Wuliriza. Bw'oba olina ekyama kya Kyagulanyi kijjeeyo. Bangi nnyo ababadde babirina, waliwo ne yavaayo mbu alina ekyama kya Kyagulanyi n'aleeta ebifaananyi mbu Kyagulanyi yali anywa enjaga. I just laughed. Nengamba nti oba ani abalira abantu bano? Kati omuntu asobola okubanga yali anywa enjaga ng'afaanana nga Kyagulanyi bw'afaanana leero, then ye muntu omutuufu okubeera naye. Bw'abanga yali anywa enjaga n'akyuka n'asala enviiri n'afaanana nga bw'afaanana leero, ye muntu omutuufu okugenda naye. Dani eyajja ng'akulaga nti mulungi nnyo n'akyuka n'afuuka omubi. Omwana oyo nandimuwadde amagezi gamu. Wa mwana mutabani wange kati oyo addeyo ebutabika gye yatoloka, amaleyo doozi bamujjanjabe bulungi nnyo. Sirwakugwa ate ekyewunyisa nti ekigambo kye yayogedde ddala kyatayagala boogereko, abaana kye basimbyeko essira ekyokumugamba nti agenda amira eddagala. Ate in fact yagambye n'okugamba nti kiki ayina kale ate nnyo okoze ekigambo ekyo nti kiki kimunanvuma nze kye batanvumangako, nti I have nothing to lose. Tiye talina kyakuluzinga, byonna babinvuma dda, naye ate abaana kye basimbyeko essira. Naye musajja mukulu wuuyo owulidde ekigambo kyagambye nti addeyo wa ebirala bibino nze nkyalubawa. Katamba kyagala okutugamba nti gavumenti ya Uganda yagala okusula Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okumuteeka wansi. Terina intelligence emala kubeera nti n'ekyama ekyo Katamba kyagamba kyalina akirina yekka yo tekimanyi nga tali mu kuteekamu simanyi ka polisi ye Kansanga wabulira nga akiteekamu ng'asulasulamu. Kyagala otukakasa nti gavumenti eno eri very very desperate okubeera nga ekuba Kyagulanyi tekola ki temanyi. But also ne wabeera alina ekyama bino Katamba neiba wange wa nekyanja. Yes, njagala mugambe Katamba ekisooka mu ku bigambo bye yayogedde n'agamba musajja mugagga wamuwulidde, era n'agamba he will never get broke again. He will never be broke again. Katamba oyo nga mu 2022 mu COVID. Katamba era omusana nga yoguli omungi ennyo weeguti. Era mu kaseera konzijukira gwamwakirako nnyo obongo ne bugatta. Bwagatta wulira. Obongo we bugatta. Manyi nze nsijja na bwino. Obongo we bugatta. Katamba oyo alina obuzibu. Njagala mbukusomere wano mu Luzungu babuyita it's a disorder. Era onaku olwaleero nkedde ku mukutu gwange ogwa X nga nsaba bannayuganda tusabire Katamba tuleme kumu rebukinga, tuleme kumuvuma, tumusabire, tumubudeebude. Gwe guno omusana gwe tulaba sawa tuli mu kukola sibo tuli mu kukola. So waliwo kye bayita dissociative amnesia gye badeni mu kujjukiza abantu. Dissociative amnesia kasita omusana gwakanga mungi nga woogulaba wano
ne bukusanga muko ku bulwadde wano sogera bubi badi nkubulira bya health olimba bakita dissociative amnesia. It's a mental health condition. It's a mental disorder. Esumbuwa abantu nabeera nga beerabira ebigambo bibogera beerabira byebeeyogerako amnesia kuba kwerabira okitegeera ngenda kukujjukiza mu 2 wembadde nkujjuukiriza Katamba yayogera ebigambo bino ndi wabwino mu kaseera kano yali rantinga era nga avuma era nga awaayiriza CEO wa Swangzaven Julius Chaz ojjukira bulungi nnyo muka audio kengenda okuzanyira wano kati sesaawa zino 2:25 agamba nti mugagga era baddenga mugagga muzibu tajja kuddamu kuraninga broker tajja kuddamu bamukolerera badde mugagga talibeera mwavu mukano ka video 4 years ago atatogeranga we yali omwavu ennyonyo amwe brockman nsina naye tujja kuntiisatiisa kaka kuzanyire mukwano namwe abatuwuliriza and you brainwashed Benon and took everything. And me, I would have been the last person you ask money for. When I said, don't bang a sengezo, bro. Bro, see, I'm a sengezo, bro. Nakolera buzz. Nakolera be misting. What have I done to you, man? Oya sente za Kazolo aziba obye sente za maduzita kwa account yo. Now I'm gonna be open. Do you think you love this industry? No, you're a fucking user in this industry. Atenze Mpuya Julius, you may be a billionaire but you're going to die sad. I'm going to die happy. I don't have money but I'm going to die happy. You're going to be a mean, useless, sad. Mu between 2020 wabyogera paka 2025 mwafunide buno obugagga bwagamba nti taliriya bwala yes awusina buzibu wabanga yagaggawala mweje emyaka ena nga nkubuuza abadde akoleddemu because tetuli basiri banna Uganda akola mulimu kya MC Cuts TV presenter afuna sente mikolooza alina abaana bamikolooza bulijjo tubagamba nti ositulanga olutalo ku pulezidenti w'ekibiina kya NUP pulezidenti waffe omulungi nga weesibye bbiri kubanga ye gyali tagenda kwanukula naye amagyeege gagenda kwanukula ate gakube left right center kyekiri mugenda mu maaso essaawa ya kakati abaana tebazikiza era nabo bagambye nti tujja kukuwa paka kyonoonya ojja kubanga okifuna mu bujjuvu bwakyo. Ebbanga lyonna babadde bazenga bawamba abaliranye Kyagulanyi nga baagala okubajjako ebyama ebikwatagana ne Kyagulanyi. Kumbe tulina wano kanooka guno omulambo ogutambula. Essaawa zinafudde ali mu kutunyonyera nga bw'amanyi ebingi ebya Kyagulanyi. Kati gwe bakyakulinza ki? Kwavudde okutunyonya yagala okutulaga nti gwe Kyagulanyi omumanyi nnyo nga bw'olina ebyama bye. Kasajja gwe kale watusina. Ate twakugamba muno otakozenga otwagala okutukimako amasannyalaze. Tokkirizibwa kaba kuba ku mulutalo tulimu tukozesa buli kyakulwanyisa bwe mba akutte ku muwala wo bunira ogamire oba bakugambye nti olwokuba ekingoye kya taso kyagaddewo ogenda kusukima ddagala eno ogenda kutukimako ddagala mukulu mu bbanga ly'okukyusa obuyinza bwaffe mwenna tujja kubakuba essaawa zino oli mukulwanira busimanya abaana bazzeemu okubasiba naye nga bibasibisa essaawa zino tolina kyoyogerako wabula ojja okomba amannyo mukulu fete tugula malaya nsajja eno ebbanga lyonna obadde ng'otunzunza bitundu byakyama olinga mukazi nga gwe buli mwana muyimbi avaayo omuto omuwala ofuba nnyo okumwegaddangako otambuza nkumuunye katambuza ekirwadde kati essaawa zino abaana babanna bwewakubonaka bamazeewo kati kajja kavaayo nga kafunta obutama mukulu genda otandika okunoonyeza eddagala muwalawo mugende mutandike temutuleekaanya ku myaka gy'oliko konna kali ku mwaka ku point yakufantana yakufa kali wano kasiriwala nga tonnatandika mukulu totujjamize gwe Katamba totujjamize kuba kuna ku kasaizi koliko n'empewo enaakutwala n'okutwala kali kuno kali mukunguzunya mbunzi oyasamira kiggwe gwe bakugamba bwagenda ogenda kujja oyasamira ano buli omu kasa abaana babana bako bonna kabimbazeewo obusiru bwe kayina bukabikuza n'embizi kalaba oba mwana wa buwala abaana babanna wezengo batta
kati sawa zino ko bokawe kajja kafunte entama mubakulu temututama gwe bakugambye mbutaso ogenda gisanga wakyagulanyi endwadde ekalumye katuuse buzizi kona kasigaza magufa meerere entalo tuzeesobolera bw'otinkulanga ng'omanyi nti onaamalako zino tuzeesobolera era abaana bo bakyamu abafutusoja bo bagambye nti twagala kimu tetulina bingi bye twagala kyama ekyo kijjewo oba ekyama ekyo oveeyo kyogere ekitaasa abaana abali mu makomera kitaasa abaana abawambibwa kubanga yo gavumenti ejja kubanga emaze okufuna kyebadde ekola kyebadde yeetaaga naye ekyo gyekiri actually omukulu MC Kats waliwo bamukozeeko interview ne bamubuuza musajja wattu kikyo response ye yiino Katamba kyekyo kuvumyanga Bobi Wine buli yalukedde simuvuma njogera nze kyembandaba ndi musajja mukulu kyendabanga tetizza nsi mu maaso naddala abavubuka bakusibe gwe emyaka 3 ogenda kusaka mukyalawo bamututte omwana gwaleka wano nga yajayo boda ya looni agimazeeyo enju Land Road yagoba mutandikirewo ate okerokeera ovuga emyaka emirala 5 lwaki tebabba abaana abo eggwe ne Bobi Wine mwali bamukwano emabega emyaka egiyiseeko emabega kyekyabataba ekyajjawo okuba nti nomwawo nze nayagala nnyo Bobi Wine oli eyasooka yakuba bintu bya politics nali mbirabira we bali bakola tulabise ng'omwana bw'afuna oba Nansi akoze ekintu mu ddwaliro ekifunga bamuteekako X bw'afuna traffic officer alidde enguzi nga bamuteekako X ne kati money boy abantu bafuuka bya ssente ate bano abaana be babonaabona mwe mulabyeko ba Solomon nga babonaabona bali America bawuga gomanyi abaana batalina mirimu abali awo nga basiibako ebyo n'obudde bwe yali creating nze mbu twegatta akabiina twesonde tufuneyo embuzi tufuneyo kaboda tulime tukole ki baabo okwo TikTok live buli kaseera bafuna TikTok mwe mwagala muvume buli omu nalaba afande nalweyiso mukeeraawo ensi yammwe ebyo ebigambo by'omukulu Edwin Katamba olaba mu bigambo bye talina bigambo biwoomu awanda muliro era asuubira nti si wakuzikiza essaawa ya kakati naye wali wakatambika nalabyeko ng'agamba nti mwefe nze ndi eno ndi mu kujooga ndi katunda nywa nti mwe muli awo budde mwe mwonoonera ku nze sirina budde bwammwe nakalabyeko nako akatambi wabula we twatuuse ku kyama ne bamubuuza ekyama ekyo ekyama kyasirikidde emyaka 10 kyama kye n'agamba nti ekyama kisigala kyama era nga we nabagambye nti kyama era kyama kiba kitegeeza tagenda kitubuulira wagambye nti olina ebyama byoterekedde emyaka 10 byama kyebi nanti nga ekigambo ekiri mu kyama wano obadde toli mu kutiisatiisa saagala likes na views sina kyentiisatiisa because abantu abamu bagamba nti katolabe kwayagala my caliber and I don't have time for what nfunemu ki mba nfunamu ki just eri yabadde emotional appeal mujja kumuvuma naye nga bwe muvuma naffe tulina bye tumanyi temulowooza tesobola kuvuma tesobola kwogera tulina bye tulina kusirika nabyo naye bwe mutandika ate okukwata ewafuna ffe nga tuvaayo kuba kireka tekyali abagambako njogera ekindeke kiruno olutalo lwolukyalanda naye nga mbadde nkyali awo nga nkyali mu lutalo lwa MC Kats ne ba foot soldiers nezireeta omwana ow'obuwala ng'ava Teso region n'ayambalira the Right Honorable Speaker of Parliament omukyala Anita Among Mama Samona oba Mama Caroline naye nga kino kyonna kiva ku ki kiva gyevuddeko nino yali mu parliament n'ayogera ebigambo ebisongovu mbu ba elders aba Teso sub-region baali bakola ku kitebe kya NUP ebigambo byali bingingi oba mujjukira bulungi omwana kwasinzidde n'aba nga amwanukula n'abagamba waayi tekitegeeza nti bw'obeera MP weeyo ojja kufuga buli omu Anita Among, you don't own Teso. Stop speaking as if you own Teso. Anita Among,
Odongo Jeje, Pa Mike Mukula, Adowa, Alupo. Stop saying that, thinking that you own Teso. Stop thinking that Teso cannot speak without you. Stop thinking that you are the voice of Teso. What you say is what Teso follow. You don't own Teso, you people. Eh? You don't own Teso. Anita Among, Joel Senyon introduced the issue in Parliament. What happened to their offices? Nope, that they were stolen. They entered in their offices, they destroyed the properties. And you said you don't know. And yet you are a speaker of the Republic of Uganda. But that is a very day all the people from Teso were abducted. That one you know. Anita Among. Anita Among. Don't take yourself, don't reduce yourself, don't start reasoning like a stupid person. We know very well that you people, you're working for your titles in the government of Museveni. But stop looking stupid, stop looking as if you're controlling Teso. I beg. And I don't blame anybody, I blame people of Bukedia. People of Bukedia this time don't return Amnita to Parliament. Mami nya kuneta Nita or Parliament. Itunga lo Teso. Ngai tonges. You are speaker in Parliament, but people from your region, they are jobless. Tell me which region is more educated than Teso. But those people from Teso, they put their degrees inside the house and they start rearing cattle, they start digging, as if they did not go to school. But they have a speaker in the Parliament, they have Simanyi, they have Odongo Jeje, they have Pa Mike Mukula. Anita, don't add our anger. Don't add our anger. We are not stupid. We reason very well. Don't add our anger, beg now. Ekyo guno omulembe mulalamu nnyo guno omulembe abaana ebintu babitunuulira ngeri ndala nnyo singa abamu we baagala ate bibeere. Ovaayo otya n'otegeerera abantu mbu temusaanidde kuba ne mugenda eyo olina okubeera eno. Guno omulembe omuntu yeesaliramu, omuntu amanyi kyayagala. Lwaki gw'oyagala omutegeerere? Lwaki gw'oyagala omugambe nti ate wandikoze kino ate wagenda eyo mwagenzeeyo lwaki? Kwegamba ng'alinga alaga nti bali answerable to her. Abafu nga bigenda mu maaso munnange bannaddiini abamu tebatudde naddala bituuka ku sayidi y'aba sheikhs. Waliwo abamu abategeera ebintu wamu ne Catholic Church. Abo nabo bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulabika nga at least bakondeminga ebigenda mu maaso aneeno mu ggwanga Uganda. Era usaawe newenjogera Sheikh akokkulumye n'agamba bannange biki byendaba bino ndaba oba siraba. Mutusulidde gavumenti ennungi ebikolwa byakuseketerera gavumenti. Buli lwokosa omuntu wa wansi mbutuufu oba okosa gavumenti. Simanyi na gavumenti kyeriko. Bano beetaaga kukwata na kuggalira baseketerera gavumenti. Omuntu wa bulijjo atalina yadde ejjinja mu ngalo. Nze ndiweeka wempe waliwo ebitaayi. Gavumenti ekoze ebirungi bingi ate abagiyeekera bagiseketerera bali mu yobe bagikyayiza abantu. Bantu bagweredde mu makomera mu bintu bitategerekeka. Bantu bali mu makomera mu bintu bitategerekeka. Bonna abali emabega w'okuggalirwa kw'abantu mu mbeera ey'ekyeyonoonere baseketerera gavumenti abasookerwako. Gavumenti eveeyo bano ebalwanyise.
ffe bwe tusomedde nga bwe bakubuuza omulimu gwa poliisi is to keep law and order. Kati ate biringa ebyakyuse nti omulimu gwa kubreakinga law na order. Kyetaagisa ekyamazima siri munnabyabufuzi. Nzikiriza nti ekyamazima zino pareedi ezikolwa ebibiina by'ebyobufuzi si ntuufu kukyokooza naye gwe bakyokoozezza ggwe ate tukusuubira engeri gy'oli mu buyizi okuba omutegeevu okusinga akukyokoozezza omwana bwabba enva omukono tutemako omutemu batuukya mwokye ekikola ky'okubba enva kyo kibi kyekituufu naye ogenda mumubonereza otya kwali kulonda okwasemba okwa 2021 abaana bakyali mu makomera nsaasira nze bino byange tofaayo tonneeraliikirirako ani agenda okugamba kwani kasule bwe banaayola nze gwonna oyogera kati katwogere ekituufu amazima go gasigale nga mazima ebitongole byo byokwerinda nedda mutusuulira gavumenti museketerere nnyo gavumenti mugiseketereredde nnyo bayakuba yabakola kirala tosobola kukola byokola ebyo ng'oli mu gavumenti munda gavumenti mugisuula fe abagifunyemu ebirungi mutukoze bubi fe abaginyumirizaamu mutuloozezza sheeka bulwali mazima tosobola babuulire bantu babuzibwawo obubuzibwa bantu bazze namamundu tebali mu yunifoomu besimye mu maaso bonna obakola kirungi lwaki tojja misana bwoba tozze misana jangu ngeze kutegeera misana nga tukkirize nti mafiya ligimu byakagaba yazze okuli byokola byonna misana tu gavumenti esigala gavumenti tugisobola okuba entegeevu naddala ate ab'ebitongole by'okwerinda kuba bayita mu kutendekebwa kungi mu mbeera egenda okukuuma omuntu ono n'ebintu bye bano batujju buli ludda w'olwaleero batujju nenale mu okulonda okwavuga bakyali mu makomera nze nno nindaba nti bali babadde kuba tugenda okutwalayo abalala mukunera nkuyanje egenda kutwala kati bali bafuluma okusobola okuteekateekera bano abakola ninga lwaki twajjirwa zendoza bwaba bwekitongole ekibiina ky'ebyobufuzi ekisiiwusa empisa bakigalewo bugazi okuuma emirembe gy'abantu abakozi batya basigadde ekyo bakiweere kiveewo okusinga siwanamba gavumenti nze ni muwagizi wa gavumenti omulungi ennyo mazima tukulaba yensonga lwaki bino byogera byogeza buwagizi era kituufu bagambe omuwagizi yayogera bino kituufu oli muwagizi w'enale batusuulira gavumenti ennungi enzigu era bagambeko fe abajogera tusirike nga bagyonoona mu bantu kifaananyi kyayo kifa kifaananyi kyayo kiggwawo abanasula gavumenti bino bye bakola gavumenti kino esitukiremu ekyanguyire minisita kayiro tafiire ndoza buvunaanyizibwa bwe yakwatwako ensonga z'omunda mu ggwanga ennaku zino yasirika bannansi bayisibwanga biso nga bitongole byakwerinda ddala obukugu n'okutendekebwa kwabwe bwekutibwa kulambika nedda ffe gavumenti yaffe tukyajagala gavumenti yabatujju ebyetaagisa okutereeza muyo bikole bitya bitereezebwe ffe n'omwana tumulindirira ajje ffe wetuli naye waliwo ebyetaaga okukola kutya mazima okutereeza muntu ayisibwe nga muntu azizza omusanga akwatibwe ng'era muzzi wa misango mu mbeera ya buvunaanyizibwa thank you so much nalukola mukwano gwange nze ng'omuntu nti yagambye atya ati ke kaseera njagala babatulugunye babakole ebibaluma nti oba oliawo munaddamuko ku magezi ne musitukiramu okwerwanako naye byebyo byabadde ayogerako naye nga munange olinaffe waneeno ku NCK TV kyensobola okugamba kikimu nti yes teweerabira kubanga osubscribinga obanga obadde tonaba ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusa kuwona woli wonna wasinzidde sigala naffe tova